ngati tunabagenda maaso njagala tusooka tuwulira akantu kano ntandise bwenti Haji bonna mmwe bali mirimu gyonna Haji nze edimiza yange ndi wano Sweden ne wotangerako eddoboozi ndimanyi aha kasooke nkomi mukaawa kankabaddiremu saagala muntu wale sipiidi Haji bonna mmwe bali mirimu gyonna Haji nze edimiza yange ndi wano Sweden ne wotangerako eddoboozi ndimanyi ne Haji nsooka kukwata musango kankomaawo sigenda kweyongerayo njagala tugenda empola mpola oyo ye taata wa Omar Prince Omar nze omanyi noonyereza omuntu paka lwe mutuuka ku ggumba yensonga lwaki temuwulirayo misango nti edimiza bamututte mu kkooti oba kiwuliriza ono agambye nti lwaki tonyirira nga emusiriki nze ndi muganda emusiriki munyankole ekyo kyokumala okuleeterawo enjawulo nze ndi musajja mukulu emusiriki yeeyita muto kikuleeterawo enjawulo naye ng'ekikulu kya byonna nze ndi muganda oli munyankole twali badde tufaanagana ayogera lunyankole nze njogera luganda ontegedde oyo bamuyita taata wa Omar nayogedde bingi ne taata wa Omar era ne tufuna okukkiriziganya ne taata wa Omar taata wa Omar neyeetondera ensi ng'ayita mu Edi Mizaya naye ngenda biteekako oluvannyuma taata wa Omar bagenda kutwala omwana wa Grace Khan ku DNA naye nze kyenagaanyi era mbadde njogera ne taata wa Omar ne mugamba ekyo sikiwagira oba ontegeera bulungi era nenjogera ne Grace Khan kati byonna byonna njagala mbibalage nti nze pate zonna mbeera kwegamba batya nti tosalanga gwakawala nze saidi zombi nina okubeera nga nzirina ono ye Grace Khan nti yali nnyangu banze natukeesera nempulyanga nebyomwana ndaba obulamu bwange bugenda kuba bwazini bugenda that man Sam he stood with me, he brought flowers yanzitamu amaina ngamba your mother you a fighter you get you're going to make it ugenda kuzaakanako anakukabeereka akabi nagamba kikulu system kikulu bulamu bwo Grace kyekyo kyekikulu era omanyi Grace nze bw'otegeera enyingira gye nayingiramu site Grace onza n'okugamba nti eno ensi si nnyangu kubanga nze Grace neetika kafaliso nenviiramu kwemwemu nga ngenda emakindi mu Amazon nga ndowooza kyekiyi Kampala nkubuulira naye trust me natuuka mu kibuga temuli maama temuli taata nenkola ku TV nenkola ku radio nenkola studio kati ndi Bulaaya kwegamba ate kati gwe Grace mwekoza amannya nga muli baana bato nti Grace gwe Grace olina omukisa munene nnyo era kkiriza nti Katonda akwagala nze nalaba Luwazaala nga buli TV congratulation buli program ku radio buli blogger congratulation ningaba Grace navampa surprise people loved me banzama manyi mami nangamba wana banga wetiganye omwana twagenda Buramata nangamba byonna biveeko omwana tugenda mu erinnya ly'eddiini okitegeera tumutuma eri olugero kisa kya Mukama just because she's a blessing you get actually n'erinnya Ilona Samuel yalimuwa Ilona naye ng'ate ekintu ekira kyenjagala omanyi Grace
nti ono omulenzi omaalu tomwesiba kumuleke toddamu na kumwogerako ya toddamu na kumwogerako gwe njagala okimanye njagala omanye nti noolina bafayita njagala omanye nti olina bafayita ate naaba ddala soka tukomemukko awo njagala tugende mu sesoni taata wa Omaalu wano oliwo abagamba mbu simanyi bakoze DNA 3 days ago tebannabagenda mu DNA Grace Khan tannaba kusisinkana ku muntu yenna ava mu famire ya Omaalu tannayogerako na muntu yenna ava mu famire ya Omaalu tannaba kubeerako muntu yenna gwatuma taata wa Omaalu era bawooza simanyi DNA bifu nedda munsonyiwe tumale video tumale discussion ya Grace Khan kuba some people abantu abamu basiru befuula abamanyi ng'ate tebamanyi kati nga waliwo ekisiraani ekigambe mbu bakoze DNA Grace Khan yagikoledde luddawa yagikoledde mu ggulu nga tannaba kusisinkana wadde mukwano gwa Omaalu wadde muntu ava mu famire y'Omaalu omwana ali mu ddwaliro Grace Khan avudde mu ddwaliro ng'agenda waka kakati kino ekisiraani ekyefuula ekimanyi omanyize bannayuganda munansonyiwa mulimu abantu abayita abaakabi ng'ate byolooni kati bye bino ebiconfusing abantu oba okitegeera bye biconfusing abantu Grace tannasisinkana muntu yenna omunyayi yagenze n'akwata ekifaananyi ku mizigo gy'asula n'akwasa bebi omuyayi n'amukwata mu kamera n'amugamba nti yogera nti omwana wa Grace Khan oba okitegeera kaakati nolokola bino ebyolooni ne bivaayo nti bakoze DNA kwegaba bigende nga biconfusing abantu kulwokuba ndowooza nti Omaalu kulwokuba mwana wa mugagga oba okitegeera indeed ensobi ebeera nsobi omwana wa Grace Khan ali adopted essaawa zino era omwami yamuadoptinze abeera London era Grace ali mu maka g'oyo omwami ow'e London kale nkwegayiridde gwe gunyabo gwe simanyi baguyita gwani gwe ogulinga ogudoli tokola comment ku video yange bw'obeera ng'oli wano kubuzaabuza nsi nze emyaka gye mmaze nga ndi ku layini kuno njagala nnyo abantu ne bafuna amazima oba gakunyiiza oba tegakunyiiza oba oli muwagizi w'Omaalu nga bakusindiza ndino gy'oconfusing ko mbeera eyaaga nnyogo okay omukazi gwe bayita Grace Khan tannayogerako n'Omaalu tannasinkanako Omaalu tannasinkanako senga wa Omaalu tannasinkanako ku taata w'Omaalu tannasinkanako ku mukwano gwe wadde famire member yenna ava mu famire ya Omaalu kaakati DNA baamukoze ddi olinga ekidoli omanyi waliwo ebintu ebinyiiza nze bwe mbeera nga ndi ku reality saagala abantu baconfusing abantu ba agenti ba sitaani sibaagalira ddala oba okitegeera saagalira ddala muntu wa confusing abantu nze ensonga lwaki mulaba nnyimirirewo ku mazima oba abantu bakuvuma banvume naye nga ge mazima so kati wamma ntandise bwe nti njagala tumale okuwulira eddoboozi lya Grace Khan tuwulire emboozi ya taata wa Omaalu era ye nga bw'agamba nti baagala genda mu DNA era nze ne mugamba tosobola genda mu DNA kubanga tukimanyi imwe mulina ssente mugenda kuteekayo ssente era omusaayi gukomewo ng'omwana si wammwe Grace asembe naye nga tekituufu mukimanyi kulwokuba mwagala promoting omwana wammwe taata nkimugambye mwalaali nti omwavu tasinga DNA Uganda kaye taata n'agamba nti Eddie ebyo tobiyingiramu
ogamba ye taata ke kakodyo kajiddemu tobiyingiramu oba kiwuliriza so njagala mbategeeze nti ekintu kimu kino si kyakukweka nolwo agambye mbuno laba booyasa ebyama bya Grace kino si kyakukweka Grace omwana we ali adopted era naye akyogera mu media taata w'omwana wa Grace kati omupya bamuyita Sam musajja mutuuze w'e Bungereza okay so bano abavubuka bano simanyi b'omaalu bamaalu babaani simanyi omaalu bazaakako oba babasindise mujja wano mu confusing nze temulina we muyinza kumpita kubanga nze nnyimirirewo ku mazima ate nteekamu time kati nze njagala oli ajja agambe taata w'omaalu alina mani njagala aveeyo agenda agulera oyo agambe munera eddoboozi si lyange ontegedde bulungi kati awo edimizaya yensonga lwaki emyaka gyonna gyabadde ku media tebamusibangako because I like reality so katuwulire Grace ate ekintu kino kyanyiziza nnyo ne Grace okubeera nti Grace yabadde ali mu ddwaliro okay omwana wa Grace yamala okuva muleeba abantu bangi abajja okulaba ku mwana ndowooza bambi omwana n'akoowa omanyi omwana omuto mu mbeera eyo omwana n'afuna obugonvu ate ne bamuzzaayo ku kitanda kwegamba nga abantu bajja abangi ndowooza omwana omuto manyi abeera gundi kati wano mu Luswidi bakiyita mute kwegamba abeera very soft kati ndowooza abantu abajja bano oba bajja ne virasi oba mbuyite virus oba mbuyite kwegamba nga bimanyi omwana omuto omwana n'afunamu obukosefu awo obugonvu ne bamuzzaayo ne bamujjanjaba era mu kumuzzaayo mu kumujjanjaba Grace yali akyali eyo ne balyoka baleeta bamuwaka video nga omuyaye batudde eri ne bazannya kaliyoki mbu yaayitewo oba kitegeera mbu kaakati tuzanye mbu ABCD kaakati nnyo kati abantu bajja kugamba nti nno ki ate nga bwe kiri sebo nange omuyaye yasoose kunkwatiramu kebo naye olw'okuba napostinga ekintu ekyo nti omaalu webale kubeera nti weekubye mu mutima naye nga tekyali kituufu mu kunyiiga ennyo naye ngamba omulenzi ono afuulinga atya edimizaaya ono omaalu afuulinga edimizaaya nange engwe mu kaabuyonjo kwe kusalawo okuteekamu time naye ngamba nno kanoonye Grace ambuulire oba kituufu kanoonye ne taata w'omaalu mubuuze lwaki beegaana omwana naye nga sinaba kuteekako taata w'omaalu bwe nabuuza taata w'omaalu lwaki beegaana omwana taata yaŋŋambye kimu nti nze gye ntambulira omaalu gy'atambulira nti nedda obuzibu tebuli ku nze nga taata bubeera ku mwana omaalu omwana gwazze naŋŋamba nti taata ono omwana wange gwenzikiriza ne mmanya nti n'omwana waffe mu famire muzzukulu ne kaakati wabeera nga tannaba kuŋŋamba nze taata mbiyingiramu kitono kuba yota omwana agamba nedda kati nze siyinza kumukaka ye taata bwaŋŋambye ate nga ye taata mutuufu era talina wabiyingiriramu nnyo obuzibu bwonna buli kwani naye nina ekyama ekirala kyenzudde njagala mumpulire bulungi muwulire akagambo kano mu myezi 3 emabega okuva kati tetuli mu Desemba ogw'E11 ogw'E10 ogw'Omwenda mu mwezi gw'Omunaana omwaka guno oba nkyogere bismillahirrahmanirrahim omaalu yagwa eddalu mu gw'Omunaana olw'okuba wakaliwo ssente omaalu ne bamukwata ne bamutwala e Nairobi nga teri muntu n'ogu ategedde
kambaddiremu mu mwezi gw'omunaana Omaro yagwa eddalu ne bamukwata ne bateekamu ssente ne bamusitula paka Nairobi. Ekyasuula Omaro eddalu kwali kugattika miyenge n'ebitamiiza. Ne tosobola kukiwulira ku media ya Uganda yonna, tosobola kukiwulira ku TV yonna, era teriyo munnamawulire wadde ba YouTuber ayinza kukyogerako. Dwaki? Kubanga taata wa Omaro sente aziteekamu nga bw'okiwulira. Teri yayinza kufulumya kigambo nti Omaro yagwa eddalu. Okuddako ba Eddie Mizaaya nziramu bw'oyogera ebiyitika ebitatuukiridde bakutwala mu kkooti era emisango gibeerayo. Mbaddiramu Omaro yagwa eddalu mu mwezi gw'omunaana ne bamukwata ne bamutwala e Nairobi ku lw'okuba ewaka waliwo obusobozi. Simanyi oba bannamawulire tebaakimanya oba baamanya ne basirika olw'okuba taata ateekamu. N'ekintu ekirala kye njagala mumanye, ekintu kino kiyinza okubeera bwe kityo nti tosobola kuwulira nsonga eyo ku mativi lwa kintu kimu. Ettaka MC Cuts kwazimbye amakaage, kwe yazimba amakaage, poloti eyo yamuweebwa taata wa Omaro ku promotinga mutabani we. Zahara Toto taata Omaro yakwata $5,000,000 n'azimuwa n'ayongerako n'agula emmotoka eyo gy'alina kati. Zahara Toto yazimuwa mu cash. Kati nzija mbalaga Lwamiti taata Omaro yamugulira emmotoka apromotinge mutabani we. Njagala tugende bwe yali akola launch, simanyi Premier League, simanyi akola video premier, bonna abakwasi ba kamera buli muntu yavaawo ng'alina miliyoni ezezi abajja okukwata omukolo ogwo. So si kyangu okuwulira amawulire agakwata ku Omaro amabi nga bw'owulira aga Eddie Mizaaya atavaako wadde 10 kuba tazirina ku TV za Uganda. Ontegedde bulungi? Kati ba MC Cuts befuula abatabimanyi kuba ettaka okutudde akayumba ke musajja wattu taata Omaro yagimuwa poloti mwalaali. Emmotoka Lwamiti gy'avuga taata Omaro yagimugulira mwalaali. Emmotoka Zahara Toto gy'avuga kuliko $5,000,000 eza taata Omaro mwalaali. Kati kitegeeza teriyo programu ya lugambo kati ezo abo be bagudde mu fayiro ya Eddie Mizaaya. Kati osobola kuwulira nti Omaro yagwa eddalu mu gw'omunaana era ne bamutwala mu rehab e Nairobi. Olwo jakulya bajjami kalicha abaavu. Ate era Mukama Katonda yagamba omwavu asigala mwavu. Oba kitegeera? Naye ebya taata ne mutabani wa Omaro, taata yabadde taata mutuufu. Kuba mbuuziza kibuuzo nange ne kinnema. Ndi kakati nze nina ogenda nga nnoonya abaana b'Omaro. Oba yalina okumbulira nti taata wano nakubyewo effumu ne likwata. N'omusajja oli bannaye ayina ebigambo, mugenda kuwulira ebigambo mu fenseko. Saba agambye nti mutabani we bw'akuba effumu ne likwata yalina okutwalira taata omunyago nti taata effumu lyakutte. Ate nange ngenda kubeera promota wa Omaro. Ne lwakuba nti n'ekirungi kiba kirina okuwa ekibi kyogerwako n'ekirungi kyogerwako. Kati nange ngenda kugenda mu layini yangu, ngenda kupromotinga Omaro. Oba kitegeera? Nze tekitegeeza nti bwe njogera ku muntu nti aba eneme wange. Ate ne ssente z'Omaro naziryako dda by the way.
Shasha Vibes yankubirako wane simu ne mugamba kwata yakasente okawe mama wange nakakwata nakamuwa obo kitegeera naye Omaro ye mukubi w'amafumu kwe katono ke mutegeddemu naye ate kyasinze okuleeta obuzibu noonyereza nnyo ku Omaro kunfuulinga nenkola posti eyo gye navudde ne neetondera ensi tugende mu maaso ndowooza teyali nnyangu lwanze natukeesera nempulyanga nebyomwana ndaba obulamu bwange ekwavuddeyo dda bazinibuke bw'otegeera ennyingira gye nayingiramu site awo twawuliddewo emakindi mu Amazon nga ndowooza kyekiyi Kampala nkubuulira naye trust me natuuka mu kibuga temuli maama temuli taata naye nkola ku TV naye nkola ku radio oyina omukisa munene nnyo era ku radio ko buli blogger congratulation abiveeko omwana tugendamu erinnya lye njagala omanye Grace nti ono omulenzi Omaro tomwesiba kumuleke toddamu nakumwogerako toddamu nakumwogerako gwe njagala okimanye njagala omanye nti noyina bafayita njagala omanye nti oyina bafayita ate naaba ddala kubanga yoyo Omaro njagala omanye nti oyina bafayita fe tetwagala kumanya ate kati Omaro is stupid kugamba waliwo ebintu ebyewuunyisa nze Omaro yayita omusajja ono akwata vidiyo abeera ku Salama Road Shasha Vibes simanyani Shasha Vibes waliwo abakwata vidiyo ennungi awo omusajja aluddeyo mu katale ka vidiyo bamuyita Shasha Vibes wano nga ovudde wa Eddie Kenzo site zaawo wagguluggulu awo waliwo omusajja bebakulu mu kwata vidiyo za Uganda awo aliwo omusajja muvubu kwegamba kampuni nnene ku Salama Road nga akave wa Eddie Kenzo gayi oyo baba bamuyita Shasha Vibes baba bamuyita ani gayi yankontaktingako nangamba nti waliwo gayi bamuyita Omaro abadde ayagala nkwegamba ye nga nsaba nti nkwegayidde nsaba onyambo mu promotingeko ne mugamba Omaro nga simumanyi ne mugamba nti agenda kunsasula oba tagenda kunsasula trust me yali ayagala nteeka oluyimba lwe ku peegi yange ekyamazima kiri nti neewuunya gayi yakwata emitwalo 2 ne mugamba nti kwata emitwalo 2 nkubuli egoboozi waawo wama bamuyita jja live tebamuyita Shasha Vibes bamuyita jja live naye kino kiwuunyisa nga tosobola kukwata emitwalo 2 ogulire Nankinga Fatima wamma bamuyita jja live webale nnyo Shasha Vibes nkwetondera taata erinnya libadde bamuyita jja live wamma bamuyita jja live gayo oyo wamma bamuyita jja live bwolese ku nsi obugoyi naye nokukwata emitwalo 2 mbu Eddie yateekeko oluyimba lwe ku peegi ye. It is stupid. Very stupid. Kukibuliwo ebintu ebyewuunyisa ate omuvubuka ono mbadde muwamu respect nga ndowooza nti oba naye is stupid ate n'abazadde be oba bannange tebasobola oba kumutuuza ne bamubuulirira. Simanyi kati oli waka oli mu ddwaliro? Ndi waka nabuddeyo mu ddwaliro. Kulikayo? Twavuddeyo mukwano. Kulikayo? Byewuunyisa.
Eddie kitwale from me nyina na bingi nyo byesigambe kubanga ng'omukyala yenna they told me osirika bingi naye ge mazima genkugamba amazima matuufu kitegeera ate era olubuto lwange wama mumanyimu emitwalo 2 za Uganda. Is very stupid. Is very stupid. Shoga yamumbulidde ddadda is very stupid. Is very silly. Is very stupid. Baba yamegayirira namugamba nti sente ezo zemwali mwagala otukolamu otukisamu embuto wakakadde kamu kwa grades bebazi to state wa nti naffe tetulina mama yasuubiza shonga paka weyamwetumiwa gayi tategeera naye ate kino kyeyakoze kyakisiru nnyo okusitula omwana ne bakwata ka vidiyo mbu beeyogeze nti n'omwana wa Grace kwegamba ate kati alinga ayagala okuprovokinga alinga ayagala okugulawo olutalo izisire amanyi njogera nnyo ayagala nveyo njogere ku ebyo njogere ebyo Sam yangambye tasirika tunga omumwa amazima izisire naye nja kukonerako Grace nange omwana munnange tumuwerokaminge nja kukonerako munnange omwana anyeyo kututa yansa tata neyanze enda kukonerako balisewo nsula bulungi naye otyo ka video kano nakasise nnyo wamme ebintu bingi byetutawulidde naye okay oyo Grace gwe bayita diva kati mbadde njagala tuwulireko ku taata wa Omaro ekintu ekyalese taata Omaro kyabadde bwe kiti nagenda luli nenkola video nina abantu benagamba nze bwe nkola video eteeka okukuba mpaka mu ggumba ekyalese taata wa Omaro yafubye nno okulaba nga nfuna agamba nti abakola nti TV za Uganda zikubye Omaro ku nsonga yangambye nti TV zikubye omutabani wange naye igwe wamusabudde ne mugamba nti ati nze nsiikuula tosi n'agamba nti wamusabudde era mbadde nnina okukunoonya mbadde njagala tukiryalinge air damage control awo emboozi we yatandikidde ne mubuuza ebibuuzo byange ne mmunenya n'ambuulira ensobi n'angamba ye tabimanyi alinda mutabani wa mubawulire naye aproposinga bwe binabeera nga bagenze mpolampola bagenda mu DNA kubanga naye ayagala omwana bwabeera nga waabwe omwana gye mu famire era ye taata n'agamba nti alina obusobozi alhamdulillah bamita haji alhamdulillah nina obusobozi obusobola okulabirira omuzzukulu wange singa mutabani wange aba munyanjulidde kugamba twogedde bingi nga abakabi ye twabadde tuli ku mulamu waki twabadde tuli ku Omaro nedda Omaro oba taata Omaro ono haji kansooke mmulekemu ng'abantu abakulu kuba tulina enzikiriziganya gye twakukkiriziganyizzaako nze ne haji tugendeko ku ewa madamu Shiba Kalungi ne Jeff Chiwa. Jeff Chiwa batugamba mbu bagamba Jeff Chiwa yayawukanye oba yayawukana ne Shiba Kalungi. Shiba Kalungi n'agenda ne Dirisa mu Deal Media. Dirisa abatamumanyi aludde nga ye manager wa Shiba. Shiba abadde anda Jeff nenga buli bwe balaga babeera na Eddie oyo Dirisa mu Deal Media. Batutte emyaka gibadde nno gyetoolodde mu Deal Media oba Dirisa
ye eyasooka okuba manager wa Aziz Azion ne Eddie Kenzo. Naye bayawukanye, kyekibuuzo kituufu, bayawukanye. Nze omanyi soogera ngero, kyentegeeza soogera bikwate. Ebikwate nabikomya ku lumbuye nga batubuzaabuziza ne tulimba abantu. Wadde ono noono omuvuka yabadde ayagala kuntomeza omaalu. Bayawukanye. Ensonga ebaawula ziri ensonga 3. Esooka yava ku pads. Shiba Kalungi za promotinga. Diru ya pads Shiba Kalungi za promotinga yava South Sudan. Oba South oba yo Sudani waggulu. Omusajja najja mu Uganda ng'ayagala Shiba apromotinge pads. Eyaleeta Diru yatuukira ddala direct ku Shiba, teyayita mu Jeff Chiwa. Jeff Chiwa amanya nti Shiba Kalungi afunye Diru ya pads nga Shiba amaze n'okuteekako omukono nga Diru yiye nga yiye ng'omuntu nga tamanyi ssente mmeka zibawadde Shiba, tamanyi Diru ya myaka ya bbanga ki. Muntegere bulungi, ekyo kyanyiiza nnyo Jeff Chiwa kubanga yali tasobola kwasuuminga ssente mmeka ze bawadde Shiba. Shiba Kalungi n'afuna Diru ey'amata era nayo n'agikubanga ye, era ne kireetawo obukuubagano. Naddala mu time eno ya COVID, Jeff abadde tayingiza ssente ku side ya Shiba naye nga ate Shiba ayingiza eziva mu promotion. Era mu bbanga lino lyonna lino erya COVID, Shiba Kalungi tabaddeeko mwavu kuba badde afuna ssente za promotion mu companies ebbiri. Era mulaba mu biseera bino lwasinza okukola ebyakabi, atongozezza ennyumba, akoze ebbaala, simanyi nkoze kino, nkoze oba kitegeera. Ekintu ekirala, Jeff Chiwa ku lw'okuba aludde nnyo ne Shiba n'awulira eŋŋambo mu b'amawulire wa mu bantu nti Jeff Chiwa adansa Shiba. Jeff Chiwa n'ayagala ekigambo ekyo kituukirire. Awase omukazi gwe bayita Shiba. Shiba n'agaana n'amugamba nno, tekitegeeza nti ku lw'okuba oli manager wange nti ate oyo okunkolako intimidation nti nkwagale. Shiba mukazi mutegeevu by the way. Tewali nsonga lwaki ku lw'okuba oli manager nti olina omwagala ku mpaka. Omukwano tegujja kubeerawo. Shiba n'agaana. Kaakati mu kugaana omukazi ono omusajja ono kwe kugamba Shiba nti n'ennyumba neeyereka akabuuza. Bwe baakoona ku ky'ennyumba, Shiba waya ne zivaako. N'ajjukiramu Jeff Chiwa kye yakola Ready and Weasel. N'ajjukiramu omusajja gwe bayita Kabakko, emiranga gy'abadde akaaba ennaku ezo nti poloti Jeff Chiwa yajinguza, Jeff Chiwa ng'asirise tavaayo ku kiryalinga eya. Shiba n'amanya n'agamba nti omuyaayo ono alabika ayagala kunzannya ABCD.
Shiba n'atuukirira balooyazi be era balooya ne bakola ekintu in a professional way nga Jeff talina wayinza kubayita mbaddiramu simanyi oba banaddiŋŋana oba tebaddiŋŋane ekyo nkibabuulira amazima mbaddiramu sinnaba kubagamba nti 100 ku 100 bayawukanye naye engeeza ensonga weeziri nti Jeff Chiwa ate mumutunuulire Jeff Chiwa yali manager wa Dr. Jose Chameleon temumanyi bintu byayawula Dr. Jose Chameleon ku Jeff Chiwa era ensonga ezo Chameleon yazisirikiranga abantu abakulu Chameleon yayimba ebbanga lya myaka nga 3 nga talina wadde ekikumi mu nsawo naye nga ate ye number 1 superstar naye nga ate Jeff Chiwa ayongera kugaggawala kati we yavaayo ku Wizard Radio kati ate byakabakko ne bijja kati ate ne ku Shiba ne bituukirira ebirala ebyo ne bitandika okugenda mu bantu aba afuuse mubbi era Jeff Chiwa abantu bebadde bagamba nti number 1 manager ebyo kati tugenda kutandika kubyogera tugenda kubeera nga tukuba mubbi ekyo nkibabuulira amazima ate kaakati tabbu egenda kujjira ddala nti kaakati bannayuganda duli ebiseera byalimu intimidations nyingi ne kati intimidations abantu tebakyazirimu kati abantu boogera ekiriwo nga kiririyo kyebalabako nti Jeff Chiwa wali okayanira ennyumba ya radio ne Wizo naye nga wayimba luyimba ki nti Jeff Chiwa Chameleon yakugobera ki nti Jeff Chiwa kabakko omuyambiddewa nti Jeff Chiwa kaakati Shiba kalungi oyagala omuwase ku mpaka nti nedda so bannayuganda njagala buli muzadde yenna ali wano atweninga omwana wabeerenga Shiba kalungi abakazi bangi baba wasizza olinga amugulidde bugulizi ka motoka olina agamba ate mbeera ggwe amini bw'obeera ggwe ogaana oba ontegeera bulungi so akantu kaweddemu so mbeegayiridde buli muntu yenna omuzadde atweninga omwana w'omuwala abeerenga Shiba don't be intimidated togenda mu bufumbo olw'okuba oli abadde manager wo Jeff Chiwa tebukerangako ku makya n'akola superstar Katonda yakola superstar twali badde tugamba nti abayimbi bonna ba superstar mu Uganda bonna bali under Jeff Chiwa nesiwa kiri waliwo abaana ababadde ba superstar nga tabeeranga nako tasisinkananga nako na Jeff Chiwa naye nga superstar kati ebyo byonna byonna intimidation abannayuganda gwe baleeta nti ate bw'ova ku Chiwa Shiba agenda kugwa Jeff Chiwa yaleeta ani ye yamutonda sigambyeko nti bayawukanye era sinnakugambako nti tebajja kuddiŋŋana naye nze nkuwa ensonga zange so bannayuganda nga ndi ku maviivi era nga nfukamidde njagala mumanye nti omwana omuwala tafuukangako property tafuukangako property ono agambye nti akakebe kakombe